Eyembere badde mu kooti nga tugitadde ebbali tugenda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olunaku olwaleero waliwo abakungu okuva mu ministry y'ebyobusuubuzi abalagiddwa okunoonyerezebwako bannyonnyole butya bwe bayongeza ebisale eby'ensimbi ekyaviirako omuwi w'omusolo okubanga afiirizibwa ssente ezitali ntono. Akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi katadde abakozi ba ministry ebyobusuubuzi basatu nga bano bakwasibwa poliisi oluvannyuma lw'okusangibwa nga bagenda maaso n'okujingirira kadi ez'amafuta. Akakiiko akakulumira omubaka okuva Embarra City mwene mpaka kakyagenda maaso n'okunoonyereza ku bukadde 375 buno bagenda maaso ne boononera mu mwaka gw'ebyensimbi 2022. Akakiiko era olunaku lwaleero kasinkanye n'abaddukanya kampuni y'amafuta ya Total ogenda maaso kakasa ku nsimbi zino. Kakati ku bakwasibwa poliisi kwe kubadde yali akulira ebyentambula Daniel Kalule Badie Jusa Nelson nga mu kaseera kano akolera eddwaliro ly'e Naguru saako n'omukyala amyuka omuwandiisi w'enkalakkalira Rosemary Asimwe ng'ona alabise nnyo mu mivuyo egy'enjawulo. 13 and I also got a card because I did not have a card, and even then when my predecessor was leaving office he did not hand over any cards to me. He kept saying that he would hand them over, but I did not get them. Where is Daniel? 2021-22, were you the transport officer? Yes. That is the financial year where we have 357 missing. You tell us about that financial year. An officer, say head of department, can initiate a requisition which is having, say, 4 different teams. One is going to the north, to the west, to the... So he comes and tells you... Please. Emu ku bibuuzo ebigenda maaso n'okubuuzibwa kwe kusanga ng'ezimu ku kaadi ez'amafuta ate zaagendanga maaso ne zijingibwajingibwa era ng'olunaku kaadi emu ekozesebwa n'egy'amafuta aga $1,10,000. But here we have existing ghost cards. Don't confuse us. What I'm explaining, Chair. You are the one who requests for new cards from Total. Is it you or not? It's me. You know all the holders of all those cards. This is a report from Total. Tell us how, under what circumstances do you have one officer and he is only one in the ministry? That day, 2 cards were loaded, one with 1.5, one with 3 million. To find out who, because I've had instances where 2 cards reading. For instance, we can have senior assistant secretaries, 2. But here, okay, we have senior assistant 1. But you find a senior... Akakiiko era kagenda maaso n'okunoonyereza ku $509,000 ezagenda maaso n'ezikozesebwa mu kutambuza ebiwandiiko bya ministry bwe yali ng'egenda maaso n'okulongoosebwa wano ku Farmers House nga bitwalibwa Entebbe. Abakungu balabiseeko n'omuwandiisi w'enkalakkalira ministry eno Gerald Nsali. Ababaka batula akakiiko kano kubadde omubaka okuva e Bwamba Richard Gafabusa, omubaka okuva e Kabera Maido Alfred Dakasi. Bano bagenda maaso ne beebuuza ani yakkirizanga ogenda maaso n'okukozesa amafuta mu ngeri etategerekeka so nga ne baminisita bagamba tebagafuna, wabula abakungu ba ministry aba wansi abagenzi maaso n'ogeeyagaliramu nga kino kirese ensimbi y'omusolo ng'eyonoonebwa. Which means he is aware and he has now been shown that that particular office had more than 1 card. 1 officer, but more than 1 card. Which means there was another card being held by another person, which you rightly said, somebody could be holding the card without necessarily holding the office. Now, may you tell us who was that other person? If the transport officers can't prove that actually the 3 staff were the holders of those cards, then the transport officers will be held liable. And that's why we are saying transport officers report to police now, get bond. Because now whenever we make reports, we do recommendations, at times nothing is done. So we prosecute immediately. There is no need to waste time. If you can facilitate theft of 557 million. Akakiiko kagenda maaso okunoonyereza ku bumbi 8 buno bwagenda maaso ne bwa ministry eno ng'era alina okubanga esengula kyokka abakungu ne bakkiriza eddabizibwe budaabirizibwa. Bw'abadde alabiseeko mu kakiiko kano omuwandiisi w'enkalakkalira Gerald Nsali atuuse okutematema ensimbi zino engeri gye bazikozesaamu era nga n'ebimu ku ebyo bigenda maaso n'okwebuzibwa $5,507 zino zigamba okuba nti zaatambuza ebintu nga ministry eno egenda kuddaabirizibwa. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.